twolekedde ekyatuleese abeera vijje uliyo yo one number one unique vijje nagamba ku Munno Watch kwe busookera www.munnowatch.com ne app yaffe mu aba iPhone aba Android ogidownloading apozi namwe abakozesa smart TV. Omukulu makanika Kifule nkutumiddeko nnyo kano yakataddemu ssente tukatuuse. Jukira akolera awo ku Temuseewo Mpoza Plaza level 1 shop number 206 Lumu Street. Akanika amasimu aga buli kika iPhones, Samsung phones n'essimu ebika ebirala Tekino akina Infinix kabaka mu ebyo. Tutandise wetu titwolekedde ekyatuleese yakatandise bw'ati olwaleero 1-2 se check my check se 1-2 Nathaniel Chadwick tagenda kabulamu gambye ono vijje uliyo twolekedde ekyatuleese wabula Adam Goldhammer naye agenda kabeeramu nnyo. Kati Filipov agenda kabeeramu twolekedde ezimu ku firimu kwegamba ezo ng'olunaku lwakukedde sofayo package y'omulundi guno firimu ze twaleese lunaku waliwo olukera ne lukubijjira gambye yakatandise waati olwaleero tuli ku ntandikwa tulina kyefu omu gwe tulaba ataddeko obugaalubindi wuuyo bajja bamutulengeza firimu yagiise self driver ye sinema gye twolekedde wekaanye gambye yakatandise waati olwaleero 1-2 se check my check se 1-2 chefu wuuyo bamukulengeza ajja ayitawo gwolaba ono muvuzi wa Uber oba zino taxi zino buli wendi nkufuna wezityo era ng'emirimu agifunira ku ssimu nga Uber we zibeera yajja erudda musajja mukozi era ebiseera ebisinga asula akola apaakinze erudda sajja wattu kwe kujja atereeze kano baabo ebisinga asuulaawo mu mmotoka oba ebisinga atera kukolerawo mu mmotoka ye aliira omwo oluusi mwasuula n'ossula ng'akola kati aba ali awo essimu yajja yasooka n'atya n'ogikwata ze zimu ku ssimu ezikyasinza okukanga laadiroodi akuba essimu ekya worldwide yekyasinza okukanga yagijjako bujja awo nno omanya embeera si nnungi talina na byamugamba kati yasindika voice note balandiroodi abatasaaga simu yaddamu neevuga beebu yakubye onaakomawo ddi ewaka anti akageri ke luli Friday mbu nkimanyi naye obadde wabweru lunaku lulamba anti Friday wenkola akasente akawera olina okuwummulamu bigenda bitya anti omwana saawa eno yeebase katonda watukintwadde ebbanga ddene okumwebasa sobola okwogera naye ati nkugambye naawe yeebase naawe bebu katonda wattu neetaaga okuwummulamu si kyo ati nkitegeera kale ngenda yita mu kino ekiro then oluvannyuma nja kukomawo ewaka nja kubeerawo nja kulaba enkya ku makya banange ki ekigenda maaso ne wifi nga tekola wagirestartinze emirundi neegiwera simanya wagisasudde okakasa mbwe nagisasudde nja gikebera nga nkomyewo ewaka kati neerabika yaweddeko naye tayagala gamba mukazi mbugenda okozesa ya muwala waffe waggulu password akozesa linnya lya mbwa kale nkwagala nnyo naawe nkwagala nnyo gwolaba ono ayina ebizibu ayina ebizibu nandiodi akedde omukubira naye tamukutte namukwata temabbali ayinawo buno bunanka obufulumya
anti gwe kikyotunuulira yateekako ne waggulu engeri y'obuuso ebizibu bikusukkako ssebo notandika okweyogeza weka mu motoka ke kano ka apu kwafunira emirimu yajja akateekeko bakayita Vilma baabo kaakati kamulaga waliwo eyeetaaga okumuvuga agenda okukuma mu motoka ng'egira eganya okugubaka bannange nedda si ssaawa eno kankikole kale nemala neegubaka anti weebale nnyo kwe kujja ayitewo omusajja wattu ate agenda ayiiye teyeebaseeko kiro kyonna kyokka wuuye era adda ku bbala agenda aziwenje alina ka apu akamufunira emirimu oba kakolera bakayita Vilma yasooka najja asooka afune kutufuta watu najja n'ateekayoko kutu energy drink alinga ghost muganda wange baabo asooka afune ku vibe kati alina customer gwe yafuna alina gwayomba naye akonya emigugu gye ate onasonyiwa ku ekyo tolina migugu anti giri gyenkonye gibadde gy'oli ye talina yajja ayitewo avuga abantu abawerera ddala mu lunaku ofaayo singa nnyo akasigala kange tewali buzibu badriver n'abasinga tebakikkiriza tiwobanga onampaka tiipu nze sikinaako buzibu etegeeza gwe oli musajja wa mirembe avugira ddala abantu abawerera ddala mu lunaku era kisinziira wa gy'obatwala abamu bakyankalanya abamu babeera n'ebibozibozi byabwe abamu baba baagala kwebuzaabuza byonna oba olina obbigumira kuba oba wazze kkola baabo ti kintu ki kyakola ng'oggyeko kino mbu kino kyenkolaakolako ssaawa eno anti motoka ng'erimu ebbugumu lingi weyongezako esi bye babeera bakomplaininga mu motoka ye ame emotoka nkadde enzibu omulimu gwokola ogwagala si muzibu ngwagala obuntu obutonotono ne bukulema okuteekawo at least wanditaddewo buno obuwayipa nawe nabwo tobuyina obulongoosa katonda wattu abasinga babeera n'olugezigezi ati waliwo akaduuka ngenda njikimi kiryoke muli bakasitoma abange nina okgenda munnange kyonna kyemuba mukomplaininze yagenda n'abigula akina biwayipa bino ebisiimuula biki bano bali mu kuyomba baagalana kate bannange okoona emmotoka y'omusajja anti mbadde mmulaba abo netaaga okuddayo kewaka era kyendeseeyo anti sisobola kuzzaayo munnange bannange sisobola kuddayo nnyabo mbw'oli mbw alina kyeyerabidde just second bbiri bannange musajja atubimusukkanako baabo abantu balina olugezi kati kasitoma avuddemu naye alina ekibaasa ekyo kyokka ono gwolaba mwavu muzibu alina ekibaasa kyaleze kino kiyinza obbeeramu ejjuguli kasitoma aliseewo ekibaasa kye naye munaye musajja wattu si mubbi bambi yakimutwalira kiraga omutima omulungi ate n'ekirala akageri koodi nti nooba okolera kampuni oli ayinza sebo kulipootinga muvuzi waati ne waati yatutta ekibaasa kyange kyogamba nkomye wano mbuye wuliriza waliwo kampuni gyenkolera yakatandika banoonya abakozi ate nga ndaba ogwanidde apu ng'eyo gyokolera yennyini kino kyennyini nga kyenkola eno yo esasula akasente kangi ate ne wooba osayininzeeko bakuwa bonasi bakuwanga sente mekambu nyingi katonda wattu njogera ku 4,000 paka ku 5,000 eza dola mu kiro kimu zoyinza okukola 4,000 ku 5,000 ezo sente nga nyingi mu kiro kimu. Fuck off. Bannange leka. How am I supposed to get 4 or 5,000 in 1 night? Ngeri ki yoyinza zikola ezo mu kiro kimu. A certain level of experience and kukakasita obeera ne experience ewera
This car will be. mwene emmotoka yange enkadde weeti nga nsobola okukola sente ezo. I got a rip here. Look at this. It's not about that. Ekyo tekiri ku ekyo. It's about, Kiri nti you know what it's about? It's about freedom. kikwatagana ku ddembe. Freedom. Olaba? Customers' freedom. Kasitoma eddembe The way you want, however that is. kwegamba okianinga mu ngeri yonna yonna gy'oyagala. Legal? Listen, man, Biri mu mateeka. you do not need to decide right now. Teweetaaga kusalawo ssaawa eno. Think about it. Gwe genda okirowoozeeko. You give me a call anytime. Ojja kunkubirako obudde bwonna. Until then, Paka you know, good luck with. nkwagaliza mukisa n'essaawa eno. Wish you all the best, okay? Era nkwagaliza kisinga. I really do. Mbu apu y'abayaaye mu kiro kimu osobola okukola dola wakati w'enkumi nnya paka ku 15,000 mu kiro kimu weekiti. Kwagaze miliyoni nga 14 ez'e Uganda paka wakati wa miliyoni nga 18 oba 17 kitundu z'osobola okukola. Musajja watu yeewuunyizza. Ka apu mbukaabwe kakyali kapya. Ekirowoozaamu kwe kujjadde ku bbala baabo eno oba yazzemu kiyegguusi bayaaye beeno sebo bo tebafaayo. Ne gwolaba oyo anoonya ssente ebizibu by'alina bingi. Landiroodi alinga weeno Uganda bane balandiroodi be Uganda balemerako balemerako nze kankubuulire. Kakati yasalawo akubira abakampuni ye. Hi there. Thanks for calling Vroom. Ogamba kiwebale oba kubira Vilma. Press 1. Nyigeemu oba oli customer, nyiga 2 oba oli driver. 2. If you're calling to set up an account, cool. Yanyiga 2. For account information, Account information My Account tab. osobola okunyiga ku pesa erya My Account mu app. Press 1. Oba olina complaint ng'oli customer osobola onyiga 1. Accident, press 2. Speak to a representative. Njagala kwogera ne representative, njagala kwogera na muntu. Speak to a representative. Njagala kwogera na muntu. There's tons of Bino naffe mu Uganda bye tukuba amasimu ng'okubidde customer care. Ne basooka ne bakwetolooza. Sounds like you want to speak to a representative. Kyeka oyagala kwogera na muntu yennyini. Hey, one of our team members will get to you. Omu ku ba team members baffe agenda kuddira mu bwangu. Airtel ne MTN bannange wano. Okuba ku customer care n'obanga eyakubye okuwuliriza agalango gaabwe okumala eddakiika nga 10 ogenda otuuka ku muntu gw'oyagala okwogera naye nga n'ensonga ogyerabidde. Ne bannaye mutereezeemu tuve mu by'okusaaga. Kampuni mmwe mutereezeemu. Kati musajja wattu ovuba bamugaye bagenda muconnectinga ku customer care oba ku muntu gw'asobola okwogera naye. Essimu eryawo eddakiika zizagenda kyokka airtime eyo agenda. Thank you for calling. Weebale kumira Vilma. Employee ID 54312. Employee ID agyogera. Can I have your driver's ID? Kati naawe osobola okuŋŋamba Yeah, I'm ennamba eyabwa driver. 60288 Ono ye agyogera eyiye. B. 56028. Oli n'agiddamu 560 bla bla D. 56B. Nsembezaayo B. 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 V. As in Victor. Ogambye V Victor. Kugambye B. Peter. Peter. Banna. B. A, B sebo towulira a bumblebee. nga owulira bambo B. 560. 560 bla bla 56. dash B. Bravo. As in bravo. Yes. Anti ye. I just want Nsonga ki? my next payout is. Badde nyakumanya ddi we banaasasula akasaala kange. You just received. Naye ate waakafuna ssente zo $764 n'obugwagwamu ennaku 2 emabega. Yeah, I just want to know when. Kituufu mbadde njagala kumanya ddi we naddamu okusasulwa. Drivers on our basic Naye tewasoma mu basic plan zaffe. Tino tusasula buli luvannyuma lwa wiiki. website. Tewasoma mu terms and conditions zaffe ku website. Get that sooner. Musobola okwongeza ku lunaku mu maaso. Platinum drivers receive daily. Pozi ngo upgrade ze account yo. How much is that? Mba nfunanga mmeka? 100 buli lunaku. 100? Okutwala wiiki namba. Buli lunaku oba ofuna 100 ekya $1. Did you want to upgrade now? Wandyagadde okwa-upgradinga tukuteeke ku ba drivers ba platinum. Account insurance rates and 1.2. Mulimu bingi byofunamu akina mu kunywa amafuta bakusalirako 1.25 Yeah. cents mpozi n'ebirala. Thanks. Insurance n'ebirala. That's it for me. Era banga tewaliwo nnyo njawulo. Time offer. That's Kino nno kyamaanyi twandibadde tuku-upgradinga. Aneda Sebo. Brewer. Romeo. Kale weebale kkubira Vilma. Call. I would appreciate Ye kampuni gy'akolera naye baaba. drive on. okay. Kale. Salawo abiveeko kuba ne wa-upgradinga era enjawulo 0.
saba wiiki ewedde yakoze $765 ku bizibu byonna by'alina bannange. Yatuuka erudda ageza kwegamba ebiseera ebisinga abantu abakola business weziti baba bagezaako nnyo okubaliza mu bifo eby'ebbeeyi kuba ye wabeera abantu ababedde abasobola opangisa emmotoka oba entambula weziti. Ensonga lwaki wuuyo omulaba ali mu bifo ebisanyukirwamu akina Kololo, Muyenga, weewatyo Munyonyo. Oluusi gy'abaalira balo bagyatambuliza kyambuliza oba gyabyanziza ng'enjogera y'ennaku zino. Kyangu nnyo okufuna kasitoma ku app okusinga nga woona abaliza oba wa oba mu kiyebbuusi eyo abaana bo mu kiyebbuusi balinnya bu booda naye gyayongeremuko kafuta baabo. Sajja wattu bizibu byo biri mu nsi ate abantu tebali bulungi bannange. Abantu tebali bulungi. Abaza kayiseemuko Katonda wattu abadde abaza asatu gennyini yajja aveewo nga we nagambye oluusi abaliza mu bifo ebyo eby'ebbeeyi mubaayo buno obwana bw'abagagga akina bugenda kucakalako bikiwe ebityo oba buva kucakala. Ati Katonda wattu naawe okubwa nnyo omwenge wenna otamira mangu. Ati yegwe yagunjiddemu ati yegwe yabadde agwagala. Katonda wattu Katonda wattu naawulira ebiboozi byabwe. Katonda wattu otamidde okukamala naawe otamira mangu munnange. Abalaba banange mpulira njagala kuzza balance. Banange nedda kituufu njagala kuzza balance. Banange temuzza balance mmotoka yange. Banange lindako kanfune wempakinga anedda sigala ng'ovuga ngenda mukkakanya. Banange tazza balance aka mukkakanye tagenda kuzza balance kaliwe kagamba. Banange ngenda kuzza balance. Banange namuddiza ddala. Muveemu oli mulalu azizza balance mmotoka yange ngenda kikolera ki? Weegire omusajja mulalu tatutuusiza natutuusa musiru. Weegire Katonda wattu nange yawulira ebizibu. Ebiseera ebisinga osanga omusajja ng'akuba steering eyo ebikono noga omusajja steering emukoze eki naye ng'abantu ebizibu bye bayina kale motoka yina alina ogitwala ate bajooze. Musajja wattu nawe efaanana ekintu kyeno weekolako ka self service naye era oba olina osasulayo egirongoosa bulungi nnyo kati akakasente ke kagenze bambi. Sente kekokekkereza mukazi yakazaala ewaka landiroodi abanja kino kibanja yateeko ka app anoonye ku bakasitoma kyokka kuva misana obedda atunula nakuva kiro kya luli anoonya ssente. Kankubuulire aso ya ddala kaakati ka app kamugamba saawa yakuwummulamu ssebo okakozesezza nnyo awummulemu essaawa nga 8 kyokka awulira akyayagala okunoonya akasente. Akooye obedde ali ku energy drink byekatankira obutafuna tulo yasalawo akomewo kale ewaka awummulemuko kuba kyenkana zizo nnaku nga taddayo waka anoonya kasente. Baabo kwe kutunula waggulu akasiba waggulu eri yajja yeeteeketeeke. Kati aba akwata waggulu yalaba ka kaadi omusajja oli ke yamuwa Tonomo kampuni bagiyita Tonomo muyakagulawo application naye mbuka osobola okukolera ddala oba okolerako ddala akasente akawera. Halo
yakwatirawo essimu oli Hey, anti nze Nick anti owaayi What? kikyate give you a ride a little nakuvuzeeko ko emabegakaawo from the Oh, airport. yeah. okuva ku airport nti oke Took you so long. ate kyekikulisizaawo kunkubira oli yamuyita boogeremu yaleeta emmotoka baabo alina emmotoka endala gyasanzeewaawo mu kifo oli amugambe basinkane wano kati oli driver bakola mulimu gwe gumu nga noono naye bw'osanga bano bazze osaba omulimu nabo oli baakolera yenna ali mu birowoozo ebingi owaayi Hey, omanyi omuntu okubeera ng'oli mu birowoozo it's me. owaayi ssebo laba yen oba mukoowo oba kiki I just want to know if I'm in the right. njagala kumanya oba ndi mu kifo kituufu yamutunuulira butunuulizi abantu balina ebizibu bannange ate oba oyo kyekimutawaanya yabeerawo n'alinda munene azze owaayi ebinanka byonna asuula mu mmotoka Oh, that's all good. tyonaasonyiwa ku ebyo Just very happy that you called. ndi musanyufu mbunno wakubye Timed out of the app. Yeah. kyekitegeeza ku apu yo bakutayiminze awutumbuye Well, the good news is that amawulire amalungi gali nti stop popping for ffe tulina bakasitoma saawa eno abaagala okubavuga drivers. So abaagala ba driver saawa so eno tonight era woba oli mwetegefu osobola okugenderawo n'okola ssente we'll be earning in no time. ogenda kuba okola ssente zo mu bwangu And then you said something. wagambye mbuno bwensayininga bampayo ka bonasi Yeah. $100 is soon. dola 1,000 The first job, 1,000. ate wookolera omulimu gwe weeguti 1,000. otandikiranga mu 1,000 Work for 6 hours. gwe kasita okola Said you could pull it kasita okola ssaawa nga 6 if that's what you want. nakigambye dda osobola okufuna 1,400 paka 5,000 mu lunaku lumu oba mu kiro kimu I can just go. No. nsobola okugenda oba tonnaba kukusalawo Go ahead. tinedda kale togenda In the App Store. apu eri mu app store You know, it's actually a eri ku website yaffe yakyama kanjikugireyo There you go. thank you. apu eri ku website yakyama teri ku app store oba ku app store App. So just give me a sec. yino ngidownloadinze This is our. yino Yep. There we go. yino And yep. Ah. Download. kangidownloadinge Complete. There we go. And so this is where you Kakati. your information. wano wewandika information yo Yeah. Data. erinnya lyo ennaku z'omwezi wazaalibwa n'omwaka You know, most of ebimu osobola biskipi nga tebirina nnyo makulu Info, so- naye banka akawunti yo ya makulu nnyo yo giteekewo great. giteekewo information ya bank akawunti yo Okay, that is our terms of kaakati ezo terms and services zaffe song. You don't have to read. kituufu oba olina ozisomamu naye newootazisomaamu User privacy, blah blah blah, bla 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 user privacy blah blah, and then yeah, ebyo byonna byonna biyiteko buyisi tobisomaamu tebirina makulu I have read. gwe genda awo gambe mbisomyemu onyige I agree newotabisomaamu tebirina makulu And then this is the fun part, actually. kale ate kyekino ekisinga amakulu You're in. awo oyingidde okirabye It's been a slice. Okay. okiraba muno kibadde kyangu Think. Yeah. Okay. kale Right. liriza There's a few policy. waliwo kale amateeka amatonotono If I can get your full attention. osobola okumpuliriza First of all, ekisooka what the app tells. olina owuliriza application kyeggamba Second of all, ekyokubiri never talk to the customer. tolina kwogera n'abakasitoma ng'obavuga Look up and listen right now. wuliriza Thirdly, if you ekyokusatu turn down a job, you are. tolina kuyiwa mulimu gwonna gwonna If you quit in the middle of a job, ate ekyokuna Hold your money. bw'okwitinga omulimu gwonna ng'ate obadde ogufunye kibategeeza sente zonna zonna ziba zigenda ddugenda ekyokutaano ofuna essanyu amateeka makakalimu ku ka apu kano ekisooka olina owuliriza application eno ekyokubiri tolina kwogera n'abakasitoma ekyokusatu tolina kutandinga dawuni mulimu gwonna gw'oba ofunye ekyokuna omulimu gwonna gw'oba ofunye woba otandise ogukola ate n'ogutandinga dawuni sente zonna zonna baba bazitwala ekyokutaano ogenda onyumirwe kakati apu yamugamba alina okugenda ku luguudo afunye bonasi wa $100 mu bwangu obwo Proceed to the roadway. bambi genda ku luguudo apu kyemugamba kyokka emmotoka yeekya Proceed to the roadway. ekisinga okwewunyisa application eno teraga maapu apu ezisinga zitera olaga maapu The roadway. genda ku luguudo ssebo Proceed to the roadway. bambi genda ku luguudo naye ng'eraze bamuwadde bonasi wa $100 Roadway.
naye ng'oli amugambye apu yaffe eriko bakasitoma ababede abasasula ssente empitirivu. Kaakati teraga maapu emugambye genda ku luguudo. Musajja watu yajja tandika ovuga mu mita 10 ogenda wetanga odda ku ddyo. Bannange lwaki tendaga maapu? Wetanga odda ku ddyo. Kaakati yawetawo. Wuuyo ajja asembera. Weta ku ddyo. Omisinze. Bannange tukutemyeko $5. Bantemye $5. Ka mistake kamuwe kati kenkoze. Namisinga wayino owetera. Era owese wakyamu. Bannange munsaagisa bamutemyeko $5 endala. Twetegeeza bonus ze bamuwadde 10 bazitutte. Okay, right. I'm going right. Kale ngenda watuufu. Proceed ahead. Kweyongere maaso. Okay. Ngenda maaso. Okay. Bannange $100 gone. $1 zange 10 muzitutte. Nagambye wekanye sinema eno. Musajja watu yajja. Baabo yimirira wano. Eri apu webegambye etteeka lyayo. Emugambye yimirira wano. Wano we wali customer. Lindira awo. Oyo chefu ali erudda. Bambi lindira awo. Tetalaba customer yenna. Mugamba kulindira wano. Kaakati waliwo nakyala yava mu kizimbe najja. Wuuyo. Am I here for you? Oli wano ku lwange nti ye. Kale. Nakyala kwe kuyingira munda mu motoka. Kati genda ku kkubo. Apu yeyina okulagirira wa gy'olina otwala nakyala oba gy'olina okutwala kasitoma. Waatyo yajja avuge. Olitanyega. Kati nga womanyi banga instincts babanga baboda beno olutula ku piki yaba ayagala kuba ebiboozi soba mukazi wange yalidde kapa sima yamize ekikwanso biki ababoda n'ebiboozi by'ekisiru. Kano naye bambi muntu okutuula mu motoka ye munnange muntu mulinga aba strangers tomukubawadde ku kiboozi. Nakyala wuuyo ate mbw abantu abakozesa app eno baba bamanyi amateeka teri kwasamayasama naye kakiteekawo engeri ya privacy. Osobola obutatunula eno mabega ssebo tontunuulira saagala mmanya badde atunulatunula emabega nga akozesa buno kamira. Wuuyo nakyala atandise okukyusa engoyi. Bamuganya otunula emabega. Ataddeko emabega kiringa kiwawaatiro costume. Oba alagawa kimutta. Kaakati ogenda costume party. Sebo ndowooza okimanya amateeka ago tolina kwogera nange. Toneefasa. It's actually my very first day. I'm sorry. Kimanyi kale lunaku lwange olusoose onaasonyiwa mbadde neerabidde. Not only first day, it's Sigamba lwe lunaku olusoose nga nvuga emmotoka. Just lwe lusoose okozesa kampuni eno app. Unaamutunuulidde. Nakyala kwe kunuusa wali ekibanga kye. Yayise n'ekibanga kwe kukinuusa bulungi nnyo ekikoko. Mu mita 10 ogenda kwetanga odda ku ddyo.
wetanga odda ku ddyo kyokka ebitaala bikutte. Turn right. This car has bad vibes. Emmotoka ng'erina bad vibes eno. Bad vibes? Bad vibes musi nnungi emmotoka erabika bubi eno wawunya n'okuwunya emabega. Yeah, kituufu these chicks. waliwo obuwala obusege akamu kazizza balance mu mmotoka yange essaawa nga 2 emabega. In chunks all over the place. kazizza balance ye emabega. Not bad. tekiri ku ekyo naye It's more like on toast or wawunyanga oba migaati eggs. oba magi. Oh, weird. kyewuunyisa. okusirika tolina kwogera na kasitoma. In 10 meters. Turn mu mita 10 ogenda wetanga odda ku ddyo. nno nekibanga kimukubye okamala yakisise nnyo. turn left. dda ku kono olina okugoberera amateeka ga apu eri. kulaba omuwala jazze walinga ekisegguusa eyo wansi mu kiyebbuusi. okusooka ne yesetinga wewunyako ng'ali kiriya. Stop here. yimirira wano. muwala eno location gye yataddemu wajja. wana eno nnyaba okakasa oye. ono yeewuunya yavaamu agende. jjukira wali kasita kansolinga ku app kajja nebeera complete era odo baba balina omusasula wana eno sente zaaba balina oziraba. yamugamba sooka ogire. anti I know this is probably like against the rules. kimanyi kino kimenya mateeka naye But do you think you could maybe olowooza me? osobola okunindirako ko wana eno. I really won't be that long. sigenda kulwayo bambi. I'll make it worth your while. ekitereeza gy'oli ejjamuwayo n'engeri y'akatiibwa. We'll try it, yeah. kale ngenda gezaako tulabe. Like 30 minutes. dakika nga 3 kyokka ono ali mu kukola. oli kyenkana ajja naye eri complete kyokka amugambye mbu nnindiraako awo ogenda kunzizaayo. kimenya mateeka ekyo. nakyalajjaza oba teyeesigayo kuggulawo. amaloboozi gokka agavaayo oba kiraabu oba kiki. naye ng'amugambye nnindiraako awo. Job complete. omulimu guwedde. oba oli akansolinze kati okulaba ezasoose $10 bonus gwe bamuwadde bamutemye 55 era talinaako. kaakati guno gwakozesebwa afunyeyo $10. New job. kaakati waliwo omulimu ogupya guliko $5. bannange abadde kyenkana azikoleranga mu nnaku 2 oba 3. $5. Please accept. bambi kkiriza omulimu guno ssebo kyokka akyalinze mwana muwala. 10. kati apu yatandika omubalira. 9. apu etandise omubalira. omulimu wagaana okugukkiriza kibakireza bagenda temako ziri sente zakoze. bannange 3. 2. kwe kugukkiriza. Proceed to the road. kati genda ku luguudo. yasooka n'alindako. Roadway. nami kanakyala ate ayinza obbaka yakava ate ne kajja. Proceed to the ŋambye genda ku luguudo ssebo. 10. ogaanye kantandike okubala. 9. netandika okubala. 8. bannange musajja watukyamuggwako. 5. 4. ate eraliikira bami kakazi katuba tekagenze keraliikirirayo. 1. Deduction. tukutemyeko 5 bannange bamutemye ku sente ze yakakola ekikomi bamutemyeko $5. olw'okulwawo bannange bino binaasoboka. babanyabo yajja erudda. lindira awo kasitoma agenda kujja. bannange enseena kakati waliwo eyajja n'ateekamu engeri
ekisawo n'agenda ataddemu ekisawo kati walimu app oli ataddemu ekisawo n'alaga ono amukwasiza package kiba kirezo n'alina okugendera app yamugamba simbulirawo alina package gye bamuwadde yiiyo tagitegeera yimirira wano kati watuuka wano yimirira wano waliwo eyajja kyaka ono yalina okugenda ne delivery mwana genda ku luguudo waliwo eyataddemu ekisawo kati waliwo azze n'ayingira mu nakyaka yalina okugenda ne package eno kusabwe nnyini ayingidde munda ali mu kwoza fak ndi wuyo tategerekeka olaba ekituufu ndi mulungi mu kino ndowooza banga kiri omaze ng'ovuga uno tayagala kwogera naye njogera naawe nze kati olowooza wano waliwo muzimu era njogera naawe gasiya kyogamba nsobola okwogera nsobola okwogera Oh, sorry, did I miss something? Kyogamba nna kye mmissinga wano I'm not supposed to talk. munange sirina kwogera munange ssebo Oh, no, I know. ekyo nkimanyi tolina kwogera My fault. era nsobi yange okwogeza Can't talk tolina kwogera to the customer. tolina kwogera n'abakasitoma ekyo nkimanyi bulungi nnyo See that little machine? Listen to your fucking... otegeeza okugobererawo ku kamashini kakakuli mu maaso awe bannange So how long you been doing this shit? banga kiri omaze ng'okola omulimu Driving with the... nga nkozesa application eno Your little robot boss. ako kaloboti kaako akali awo Is that your god? simanyi ako kakatondako Is it let you take piss breaks? simanyi kakukkiriza n'ogenda n'okojoba No, actually, I don't. anti nedda sisuubira It's my first night. I kyekiro kyange ekisoose haven't use it completely. tannaba kumanya nangeri yakkakozesaamu kiri awo Virginity. eteeza nze atutte virginity yo On the back seat? katonda watu Cherry! ekisajja kyeyogeza okukamala I'm just kidding, man. nsaaga mwana Yeah. So what'd you do before this? kati biki bye wali okola I just worked in nali nkolanga mu ofiisi What? So why are you here? Were you kati lwaki oli his wano wife? simanya weggala bosi wa mukazi wa bosi wo They just is a classic just waliwo kwega ku mulimu baali batemaatema ku bakozi became redundant after. kwegamba nga abakozi abateetaagisa babagoba Someone else. waliwo eyajja nga ate akola bulungi omulimu gwange okunsinga Man. mwana We're all what's that? mwana ffenna wee tutyo we tuli ebiseera ebisinga batulabanga abatagwanidde Lessons. Yeah. kitegeera Aren't we all, man? wetyo we tuli maani So kaakati what do you do? kati gwe biki byokola I'm in sales. nze ndi mu bya sales ali mu bya kitunzi What it used to be, believe me. mwana bizinesi ennaku zino zaakalubamu You know what I internet. nga omanyi intaneti gye nina okunenya Fucking internet. mwana intaneti kati yayonoona ebintu mwana Remember the days before the internet? mwana ziri ennaku endala nga intaneti tennaba kujja And everyone had buli omu mwana ng'akwasaganya omulimu gwe buli omu ali mu personality ye nga buli omu omuntu alinga ng'owa ddala buli omu akwasaganya omulimu gwe fucking naye mwana okuva intaneti we yajja mwana yayonoona ebintu everyone does the same stuff. mwana You know? okitegeera They're just abantu ennaku zino their brains. balinga nga abaali pressinga obwongo bwabwe What you do. You are what you do. You fuck. kwegamba oli ekyo ky'okola kyennyini otoluka n'okifaanana okukifaanana You're gonna tell me. No, I'm gonna fucking tell you. ogenda kuŋŋamba nti era ngenda kugamba Like, look at me. soka ontunuulire Making deals and shit. nze nkola diruzi zange nkola emirimu gyange Pusher. ekyo kinfuula ki Pusher. kinfuula omusindikiriza What do you do? sindikiriza nga nkola emirimu gyange All days. kati gwe ovuga emmotoka obeera muneeno olunaku lulamba Fucking car. ovuga emmotoka yo otuuka ekiseera n'ofaanana emmotoka yo These fuckers on the computer all the time. abo abasajja ababeera ku kompyuta buli kaseera They become like part of the machine. bafuuka nga kituntundu ku mashini Like at a clock. balinga nga buno obuuma obubeera mu ssaawa Click, 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 click. obwo obukoona kikikikikiki Click, click, click. obwo obwetolola bwe buti mu ssaawa And all that shit. Click, 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 click. owaayo You owaayo want to be a single click in a billion? oyagala okubeera single click mu bunanka obungi You're a cog, right? No one. anti naawe oli kuuma mu ssaawa mbudedda nze siri kuuma mu ssaawa Never ever be a nze sisobola kubeera kuuma mu ssaawa cuckoo. nze ndi kanaakanaka akakaaba mu ssaawa That is its own. kati era kyekimu n'akuuma akabeera mu ssaawa For example, nedda sebe ebintu byanjawulo kankuwa ekyokulabirako
wrong. Why? Is because olaba bakugobye ku mulimu olw'ensonga oli replaceable. Waliwo abantu bangi nnyo abasobola okukola omulimu nga ggwe. Badingidongo bangi nnyo abasobola okukwasaganya omulimu nga ggwe. Kati nga balaba nga ggwe teweetaagisa tukyalina mugaso ne bakujja ku mulimu ogwo. it's just like you doing the same shit. Kwegamba abantu nga ggwe mubeera nga busa. That I guarantee. Okitegeera? What you gotta do is you gotta find gwe kyolina okukola kola kintu nga kyanjawulo ku balala. need you. Okitegeera? Ekintu ekisobola okukuleetera n'abantu okwetaaga. Always be needed. Ekyo ekisobola okukuleetera abantu okwetaaga. Omusajja ayasama bannange ono yamuwuliriza kyokka eno nansobi gy'akola okwogera naye wanaamenya mateeka. To the. All right. Take that up the street. 10 meters. Mu mita 10 Okay. Anyways, I think this is my stop coming up. ndowooza ngenda yimirira awo Let's do some business here. Turn right. ngenda kukolera wano bizinesi zange. Apo emugambye okuweta. Good, man. Thanks, man. Stop here. Yimirira wano Okay, yeah, right here. wano wennyini. Okay, look. Laba Please wait. This is gonna be a quickie, okay? So kino kigenda beera kya mu bwangu. Soka obikka amaaso go. come on, let's do it. Bikka amaaso go. Really? You want Kakasa bikka amaaso go badde ki? none of your fucking business? Tebikwatako. You want to end it? Tebikwatako biri mu kisawo kyange. Mind your own. Gwe bikka amaaso go. Jesus Christ. Bane Yesu Kristo. Nosy driver. Kidrive ekitafaako bitekwatako. Please wait. What? Gwe ssebo Man. nkulaba okyatunula akaaso. Towulira? Tulina kuntunuulira. Mu kisawo kiri kye baatadde mu mmotoka. Yatandika okwetaganjula. Jesus fucking amateur. Please wait. Back. Kati yavaamu mu mmotoka. Kwe kuyitawo. Please wait. Bannaye. Musajja wattu. Please wait. Apo ekyamugamba agira alindako. Kati yanyiga wali nemubuuza okakasa oyagala kansolinga mulimu guno. Jjukirawo ogukansolinga sente zonna zonna tuba tugenda zitwala. Ah. Apo emugambye agira alindira awo. Please wait. Bambi lindira awo. Kati okuzza amaaso magumu yayise baleseeyo ekisawo. Ayina byajjeemu n'agenda. Ekisawo akirese. Ebiki ebiri mu kisawo kino mwana? Sajja wattu. Recalculating. Tugezaako okubala. Turn left. Nga we tukyabala ssente zo z'okoze wetanga odda ku kkono. Turn left. Wetanga odda ku kkono. Turn left. All right, buddy. Kale tewali buzibu. Good luck. Turn left. Ajja musajja wattu awete. Turn right. Kati wetanga odda ku ddyo. Maapu etalaga maapu. Stop here. Yimirira wano. Stop here. Yimirira wano. Maapu emugambye ayimirire wano. Yalinda. Please wait. Lindira awo bambi. Please wait. Yalinda yapoyesa. Kati abaali omusajja ennyini gwava okutwala yavaayo eri munda alina byakwatidde wanene mabbali yajja dduka. Kakibanyereza omusajja ono teyakansolinze ejja neye. Go. Genda. Let's go right now. Genda saawa eno. Kiba kitegeeza aba akyalina okumuvuga. Teyakansolinze ejja neye. Fuck that. Ensonga lwaki obedde amulinze era apo emugambye agenda agira amulindira mu maaso. Oba ava kukola biki? Don't fucking. Eyo toweta naawe ngodde eyo. I gotta listen. Owa nina okuwuliriza application kye ŋŋamba. Okay, take a left. Kati ku luno wetanga odda ku kkono. Left here. I have to go. Wetanga odda ku kkono. Nina okugenda straight. Sorry, I have to. Apo eŋŋamba nsigale nga ndeega. Turn right. Kati wetanga odda ku ddyo. Back to where we came. Eyo naawe togenda eyo gye twavudde. Mwana. You gotta learn to think for yourself. Mwana olina otandika okwerowooleza gwe. The last hour. Jesus fuck. Mwana ekyo twayogeddeko essaawa eziyise. Going the right
right way. I'm just following his. Mwana ngoberera instruction za application. Go straight. I'm going straight. You even Nino genda straight. it fucking matter if I don't. Ebyo si bya makulu naawe. If it's fucking broken. You're supposed to use that. that's Watyanga kananka na kafu. That's why you use the app. There's. Tandika kuyomba. Turn here. I can. Wetera wano. I have to. Kugambye wetera wano mbu nedda sebo sobola. Time I do something wrong, I get a deduction. Bagenda kuntemako sente zange. Left. No. Banange wandiwese ku kono. And I don't want to hear about it. I get deducted every. Bagenda kuntema sente zange buli wenkola ensobi bantema sente ku application eno. Saze nange kolera bwereere. Big fucking trouble. Banange yimirira wano. Don't make any freaking moves. How would they know? Nothing. I'm just driving. Katonda wattu. Poliisi ejja emabega. Ono oba ava kukola biki bannange? Oba ava kubba? Poliisi yayitawo buyisi. Apu nemugamba yeeyongereyo. Maaso. Mwana. Okay, see this next street here? Street eddako. Take a left at this. Olina kwetanga odda ku kono. Oh fuck! Ne mwana. I'm with you. Abakisajja gwe mwana. Stupid. Oli musiru. What do you think anymore? You Simanyi kyasobola kwerowooleza. fucking brains. This Mwana olabika tolina bwongo. you fucking left. Kugambye obwetenga odda ku kono. Fucking guy. You are a fucking car. Virgin driver. Bannange. Dog. God Apu yamugamba adde ku ddyo. driver in the world. Oli yasigala ayomba. Bannange. No. Do not fucking stop. Mugambye toyimirira wano. Kyokka apu emugambye ayimirire wano. Sajja atu alina okugoberera amateeka eno. Apu yagirabye. Thought we were cool, man. Mwana nabadde manyi tuli kuulu. Naye oli wambwa. Kati alina okansolinga ajja ne munnange. You see? Olaba? You are what you do. Oli ebyo byokola byennyini. Mwana nowulira obusungu mwana. Nowulira obusungu nga bukutta. Oyo omuyayi lwaki yeekyangawo atyo? Wow. Yavaamu n'agenda. Bannange. Kati ate kyenjagaza ki? Sooka ogire. Kiki ate? Kugambye gira endabirwamu. What? Listen. Daba. Hard feelings. This job makes me crazy. You know what I mean? Saagala onfune bubi naye guno omulimu gunkwasa eddalu oba gunsuula eddalu. What is it? Onaasonyiwa ku mbeera gye neeyisizaamu naye kano nkakuwadde. Thank you. Kako kakukuuma ng'oli ali ati kaako. Need to get rid of this. N'ebyo ojja binsuulirayo ebyo. Get rid of this. Ojja binsuulirayo ebyo. Ojja binsuulira mu kasasiro. Alina kyamukwasiza mbu ajja kisuulayo. Alina n'obunaanka bw'amuwadde. Kyokka ekisawo akirese. Mwana. Your bag. Ekisawo ky'okirese. Ekiki? Your bag. Ekisawo ky'okirese. Ekyo si kisawo kyange. Nkikuwadde. What am I supposed to do? Kati ate nze ngenda kikozesa ki? Consult your app. Buuza apu yo gasiya. Ekisawo akimulekedde mwana. Mwana abayaaye baabaki. Proceed ahead. Genda mu maaso. Apu weemugamba. Proceed ahead. Genda mu maaso. Bannange omuntu yajjiddwa. Yajja. Kikabuka. Stop here. Yimirira wano eno. Stop here. Alina okugoberera amateeka gaayo. Kati mabbali waliwo bino bidasibini bino ebyakasasiro. Gwe ensawo gitwala ogisuulayo gye balese mu mmotoka. Apu emanya etya? Discard the Kasitoma alese gundi ye mu mmotoka. Ensawo gitwala ogisuulayo mu kasasiro. Yakyewuunya. discard the bag. Apu emanya etya? Kasitoma alese ensawo ye mu mmotoka. Kisawo kiikyo. Discard the bag. Kugambye suulayo ensawo eyo mu kasasiro.
Soka n'atunula kaddoli bintoke. Discard the bag. Yajja atiriza oba alingizeko munda ensawo eno oba erimu biki. 8, Kati apu yatandika omubalira. 6, 5, Waba aganya osuulayo ensawo. Sojja tulina kyakukola ensawo ekyazitowa ne zitoba omulimu biki bannange. Yajja agisuulayo. job complete. Omulimu kati guwedde. Omulimu guwedde. Kaakati ayina $575 ku akawunti. Ogyeko buli bwe baamusazeeko. Yalaba obunanka wamuyayi bwamuwadde n'ensebezo sente nnyingi. Okuzikola mu ssaawa busaawa. Nanko baate buki buno omuyayi bwandekedde. Yajjamu kamu. Kalinga oba kalinga ka sponge kalinga naye kaba kakaluba. Buli bubiri ajjemu kamu. Olya tekawunya. Ate amaaso g'omuzungu oba gali mu kamwa. Kwe kuloza akawulire. Ebiki bino. Takategedde. Kwe kateeka waneeno waate. Kyokka n'ekinanko muye ekyamugambye asuuleyo mbw ajja kimusuulirayo. Alina kyeyalaba mu banene kimukanga. Mulimu mundu bannange. Mulimu mundu. Musajja wattu gyasigadde nayo. Yagiteeka eri wansi n'abikkako ebisasiro. New job. Omulimu omupya. Omulimu omupya gwa $5. Job. Omulimu omupya gwa $5. N'agukkiriza. The road. Kati genda ku luguudo. Gayi uno yamupiikinga. Musajja ali awo tategeerekeka. Turn left. Wetanga odda ku kkono. Agoberera ka apu munnange ate oba muneeteka mulaga maapu. Kyakabaka mugambe kyakola. Emotoka yagireeta. Yagireeta. Musajja atunulanga ayina ebizibu oli. Kyokka baamugambye nti abantu b'ovuga ku apu eno babeera babedde naye sofa be yakasooka ovuga bonna. Wali oli omulasita yenna yabadde magupeni. Kati waliwo ono musajja kale alabika nga abiboosire naye. Apu emugambye ayimirire wano. Apu emugambye ayimirire. The back. Kati va mu kifo kye ekyo mu maaso dde emabega. Move to the back. Sebo nkugambye va mu kifo ky'omu maaso eky'obwa driver genda emabega wali customer. Badrage. Move to the back. Ngambye dde emabega. Teyagaana munnange. Musajja yenna tategeerekeka. Hit the man. Oyo omusajja musekule. Hit the man. Musekule oguŋuumi. Musajja yenna tategeerekeka. Hit the man. Kugambye musekule. Man. Musekule. Bannange. Hit the Musajja mukulu bambi oba omuwa ekitiibwa. 10. Oganye katubale. 8. Omusajja ekyamwewunyisa ono omusajja amugamba bambi kikole. 6. 5. Ka apu kabalawo oba oganye omusekula. 3. Kati yamusekula akakonde. Hit the man in the face. Omusajja mukube mu feesi va malala. Hit the man.
mbwamukube mu face agenda funa bonus wa $5. Oli yamuga bambi kikole bambi. Oli yamwegayira n'omwegayirira. Bambi kikole nyamba bambi kikole nkuba bambi. Tondetera bizibu. Musakula. Omusajja addamu omusekule ofune bonus endala 5 eza $. Bannange musajja wattu bambi oganye katubale ate kasita babala ne batuuka ku 0 nga bakutema sente zo. Neera musekule sajja bamussa ebikonde. Neera musekule neera musekule buli wamukuba afuna bonus wa $5. Omuye yakuba omusajja ebikonde mu face. Bannange oli yavaamu nage naba omusaayi gwonna mu mmotoka. Bannange ana eki kye tuliko wano omulimu guwedde. Kati okulaba $5 baazimuwa ne bonus ebikonde byasekudde omuyaaye. Ebikonde byasekudde sebu bonus wuyo naba mumuwadde. Rest now. Kati wummulamu katono dakiika 45. Rest now. Nkugambye wummulamu omale tugende ku mirimu egiddako. Esooka n'aleeta emmotoka asooka agirongoose. Nejjudde omusajja watu bamukubidde ki bannange. Omusajja bamusizza ebikonde ate nga naye omulaba yenna ali obedient nti bannange nsekula tondeetera bizibu nsekula. Bannange kati alaba kano akawawaatiro kabadde costume eri ey'omuwala gwe yasoose ovuga kaguddeko n'engeri y'omusaayi. Bambi yalowoozaamu kuba akawala kamugambye nindiraako wano bambi dakiika 3 kuba ekifo bambi kabadde gye kalaka kati ayo. Kati munnange olw'obuvunaanyizibwa yasalawo akomewo mu kifo kino gye yatutte omuwala oyo. Yakomawo mu kifo gye yatutte akawala. Mabbali waliwo engeri ya karakuni naye ekifo kino kisirifu nnyo kamala. Kyokka we yaleese omuwala ekifo kino kyabaddemu omuziki nga n'okusinziira ku saawundi aliwo kiraga munda mujjudde abantu bangi. Ne just saawa nga ziizo 2 okomawo nga tewali wadde n'akanyego yakonkona teri n'omwaggulawo. Yakyewuunya musajja wattu. Mwana baye babadde mu pate ne bagibala mangu. Abasirikale be babasazeeko kiki. Omaze okuwummula waliwo omulimu omupya gwa $2,000. Maama nnyabo tufudde. Omulimu omupya gwa $2,000. Kwe $2,000 ezo zikyenkana ze miliyoni 7 nga n'emitwalo 2 ag'e Uganda. Proceed to the roadway. Genda ku luguudo okole. Naye yakirabye sente gye zikoma okubeera ennyingi n'ebizibu by'omulimu ogwo. Kyokka otulo tumuluma nnaku nga mmeka teyeebaka. Proceed to the roadway. Kati yasooka n'anoonya ka energy drink kamuweddeko. Yalaba obunanka
oli omuniga bwe yamulekedde. Proceed to the roadway. Genda ku luguudo. Kati yasooka n'ajjamuka. Proceed. Yasoose n'akakombako. Kaako konna konnaka kalina engeri gye katangalijja bulinga buno bu ayisi we butyo. N'atunula kaddoli bintoke. Kati muli agamba olwakateeka ku lulimi waati kalina engeri gye kasaanuukira ku lulimi oba muye yamuwadde buki buno kwe kameketa. Kale bwatyo nadda ku bbala. Yimirira wano. Ne gwe sebo guno omulimu guliko ssente gwagenda okukola. Dola 2,000 ozimanyi. Just musaawa busaawa mulimu gumu weeguti. Kati waliwo eyajja. Yamulaga alabika gwabadde alindiridde. Kyefu yajja ayingire munda mu motoka. Genda vuga. Apu we yamugamba bw'atyo yavuga. Okujja nga ayitawo. Unajja yekkaanya. Toyina kwogera na bakasitoma yetteeka erisookera ddala. Kati yatuuka wano tukira ono instructions zonna aba yazitaddemu dda mu app. Kati ono driver app yeeba emugamba bugambi ekyokkola. Ew'okuyimirira ew'okukola ki. Naye guno omulimu sabo guliko akasente oba mulimu ki bannange? Kati kyuka ng'odda ku ddyo. Shefu huyo tanyega. Dda ku kono. Ku kono. Right here. Right. Anti wano wetanga odda ku ddyo. Yimirira wano. Yimirira wano, yimirira wano. Ne apu emugambye ayimirire wano. Lindira awo. Kati bayimirira awo. Mabbali walinga waliwo n'engeri y'ekiduula oba kibaalabaala. Kikuba abadigize baba bajja ne bayingira mu kibaala. Kati okulaba omusajja yajjayo akacupa ono buvayo obubeeramu eddagala n'akakubamu empiso eddagala n'aliteeka mu mpiso. Wuuyo tanyega kuba tolina kwogera naye amateeka we gagamba toyogera ne bakasitoma. Ono amulaba omusajja eddagala alitadde mu mpiso. Alitadde mu mpiso oba ddagala ki bannange? Buno obukebe bubaamu eddagala kakubyemu empiso n'ajjamu eddagala. Baabo okusooka ne yeegiraagiramu awo kwepepeta mu magezi. Kisajja kwe kusembera wano okumpi. Okiraba? Kadagadde nga kayiseewo. Waliwo abawala be tulaba abajja. Omwana alabika atamidde nnyo. Kati kyavaayo. Owaaye sisi. Sayidi zeeno sisita. Anti sayidi zeeri. Kwe kuggulawo oluggi lw'eno. Anti jangu tugende. Wala kyako oli amujje mu kibaala.
naye nga tuwudde ono omulenzi nga oli amuyita sister. Ono muwala aleese ono atamidde ennyo. Tuula butuuzi, tuula tukutwale ewaka. Ono alaba naye tolina nnyega kubanga munnaye gwe kiba kyakuleese. Kampuni egamba tolina lingiriza bitakwatako oba wazze kukola mulimu gwo. Oli driver tolina na banyega. Kati omuwala abali makkati. Simanya omujuyisi nze oba omukubisizza. Oli amubuuzizza oba omukubisizza. Ng'agonzegonze nnyo. Mpozi wagambye ekifo kyo kiri luddawa? Anti sayidi zeeri. Bamutwalako waka. Osobola okuweta sayidi zeeri? Tofaayo gy'olaga tumanyiyo tuli bakyaliibo. Ati lisika ngende nfune subway oba ngende mu subway alinye ka train. Tofaayo tuli bakyaliibo katukutwale. Oli amujje mu kibaala. Kakati ati kitemuneka ne ngenda bannange. Kitemuneka ne ngenda. Atamidde mukazi watu naye. Kati bamunywereza wamu waneeno. Owaye tomukuba nnyo naawe. Kali katandise omukuba ebikonde. Tomukuba nnyo ogenda muteekako ebizigiro. Mukuba empiso naawe. Mwala atandise okwekyanga. Kati oli yajja amukuba empiso. Mukuba empiso obadde ki? Kakati jjukira musajja waffe twalabye yalidde akananka k'omuyaaye. Ndabaliza oluse zitandise okuddirira. Abayaayi babeera n'ebintu byabwe ebikuba. Ono bamaze omukubisa empiso. Oba bamutwala wa? Naye ng'okusinziira kye tumanyi oli amujje bujja mu kibaala amwesibyeko bwesibimbunze ndikyaliwo jangu kutwala ewaka. Era ng'omulenzi alabika kabulaaza wona omuwala. Katonda wati olaba omuwala w'omutaddeko ekizigiro. Tebagenda mukkiriza. Walayi tebagenda mukkiriza. Mbajja mukkiriza naawe. Gwe just mukube ekifaananyi. Ena waafaanana. Gwe mukube ekifaananyi okibasindikire nti emaali ewedde. Emaali etuuse. Okay. Kale. Okifunye? Anti engato zolowooza ziri ku alaali mbuze saagala bifaako. Zirabika nga ezaba designer. Owayi focusing obadde ki? Olina okwefuula professional. Nkugambye kale. Kwe kumukuba ebifaananyi. Ne babisindika. Yajja ewoono. Ebisumuluzo bimpa oyinza okwagala otuddukako. Ne waleti bamubuuza oba alina famire nti nina omwana. Kiri kulu mwana. Bwe kyokka kye njagala. Ebisumuluzo abitutte. Mbw ayinza okwagala obbaddukako. Kati ka message kajja ku simu ye. Mwana bamukkiriza. Tumutwale. Bamutwala wa? Balina gye bamuleeseeyo. Bannange bawala mmwe. Baabo. Kuyisaawo abantu bakola bizinensi bannange mu nsi eno. Ono yeewuunya eyo ye bizinensi yaabwe. Okitegeera? Omulimu ne gwabaddeko ssente nnyingi. Uneegamba bane tufudde. Bane tufudde. Kaakati aba agenda kuvaayo waati mu mmotoka. Agenda olaba kolansi yennyogootola yenna. Kolansi yennyogootola kwe kujja aveeyo okubanga ateekayo amagulu waati. Sookoleke bane sookoleke obugulu bulinga bw'abaana bato.
bonna bukongojja we buti. Kyokka n'emmotoka gy'olaba nnyimpi okugulu kwe waaba akuggyeko kuba kusobola otuuka wansi naye amagulu gange gafuuse ddi ag'abaana abato. Otage nsooka naati ovaayo bannaye nabadde ki? Si yalina luno ddolo bintu mu mmotoka lwatera oluusi okwogera nalwo bannange gwe eno naye tatandise ddulaba nga luli mu kwenyeenya gwe oba awulira lumugamba biki? Nkimanyi yatutte ekisumuluzo kyange ndibadde nadduse dda kituufu ndi musiru oba luli lumugamba nti oli musiru nnyo? Nedda naawe vaawo oba bukyo bunanka bwa muyaye jasi yakozeseza akantu kamuwe kati oba bwe buno bwe bayita bu ayisi kwagala nnyo okimanyi ekyo naawe bimukubiddeawo omusajja wattu ettaka alaba lyenyogootola okitegeera akadde katambulira ddala nno kati aba ali awo yawulira bali nga bakomawo bayomba omuwala gwe yamukubye naawe ebizigiro kati bamuganye ye gwe yabikoze naawe tewandi kikoze katonda wattu yabadde annuma nandikoze eki katugenda beera wabweru kiro kiramba nga tunoonya omulala weegire mwana weegire sisita mwana anti naawe weegire kabulaaza kati yakyewuunya abayayi beeyita sisita ndi bulaatha ate benywege bannange netta ensi egudde eddalu bano abayaye si baluganda omuyina weegire mwana weegire aba emmotoka yemujja gigoomya weegire naawe yingira n'emmotoka sisita mwana ono ensi nga ndalu yakyewuunya tulina okunoonya omulala kuba oli bamuganye kwekwata mboli abaddeko ebizikiro naba engeri gyalaba feesi yono bannange kino kika kyokka yagenda obavuga ono gwolaba genda ate yanguwa ayanguweko kikabuka yalina obavuga kyokka ono gwolaba bimubobonze laba engeri gyalabamu ekibuga omanyi okulaba ngaemmotoka gyovuga eri mu kubuuka mu bbanga kyokka zino enguudo zola zebavugirako ziri so trick okamala kuli ebitaala bingi nnyo kamala agezaako okwekuuma nga ali musenseize naye baaba bannange kikabuka bazzeeyo mu kibuga kuyigga mulala ng'oli abaddeko ebizigiro simanya ababoosi tebamukkiriza biki nagaye bizinesi ziri mu nsi aloba bano bwe batwalira abaalo baba bakozesa ki oba bajja mu byamunda oba bagenda bakwasaganya baba ako kayinza okukola mbu nedda ako tekajja kukola kalimu olw'amasanku tekajja kukola bagenda babukebera ku street nagaye bawalamu mwegendereze bannange bajja banoonya waliwo akaseera wali osiriseeko kakati baba akyavuga waati costume eno agimanyi alina akawala ke yavuze ako kajja kukola mwana alina akawala ke yavuze nga kambadde costume weeti kazi katukawo katambulira ku suli konna byakakubyekubye dda ako kajja kukola yimirira tutwale ako
Go get her. Me go get her. Yeah, you. Genda okafune mbunza abagenda okafuna mbuye. One of And you you go. fucked that up. Yegwe yabyonoonye. Oli yegwe yamutuusizzaako ebizigiro. You have top bunk. Bagende bakafune. Kakati. Oli kwe kujja mumusinkana. Ono kwe kutegeka empiso ye bulungi nnyo. Sajja bakwasaganya business mu kibuga muno. Nkumanyi twasoma ffenna. Tonzijukira nze ogiiwo. Twakubanga ensayo emabega ne tukubanga ebiboozi. Ne tuyimba ennyimba z'aba Westlife okufa obufiizi aba Backstreet Boys. Tonzijukira. Oh, no. He's good. Oyo naye ali good, oyo muganda wange. Tulaawo tukutwaleko ewaka. Kazi watwate naye akagereka ebimukubyekubye. Let's go. Tugende. It's Eileen Portland. Ogaye twasoma ffenna mbuye. Twasoma ffenna tujjukira. We'll be there soon. Yan tukutwale ewaka. Kutwale. Jeff, Oh, no. party. Kiki ova ku pate ufunye essanyu. Diary. Obeda si yakozesa n'ebikubo kamala. You had a good costume. Costume kalungi bamuwaaniriza. Kano kajja kola. Kajja kola mama nyabo. In 10 meters. Mu meters 10 wetanga odda ku kono. Ono agenda okwekkaanya. Ono gayi. Gayi avuga emmotoka. Enge yamuvuzeeko. Baba avuga emmotoka. Mukama Katonda yamanyi naye kennyini ali hayire. Kati mukazi watu yamanya wana ali mu danger zone. Kino kireeta empiso. Bamala ne bagimukuba. Kakana. Temuggwa kuzonga kiro. Ate ffe tunaakola ddi munnange. Wekakkanira awo. Ng'oba osaaga. Ono yajja. Kaakati. That's good. That looks good. Kuba ebifaananyi tubasindikire tubalage emaali empya eyingiddewo. Eri bwe bate baagisiimye. Kale. Nga bulijjo sooka ompa ebisumuluzo oyinza okwagala otuddukako. Kaakati oli gwe basoso leeta. Amanna ebigoye byali muba. Ekigoye kiringa kyabalwadde oba abawala bano baba bagenda basala mu byamunda. Mukazi watu adduseeyo. Ekigoye kyalimu. Adduseeyo. Baba bagenda bakozesa ki bannange? Tekyo baba bagenda bakozesa nze naawe. I don't know. Owe naawe simanyi. Lwaki onenyanze? Oh, you think so? Wolowooza. No fucking shit. Yasabye ebinyo naawe sirika. You relax. Okimanyi muno stressinga sirika. Akazi katubaaka kubya ebidraga ku bibikabo yanyo kamala. Kati oli oba mugambye mbulu. Kati oli bitubaka mugambye. Oli kwe kumukwata bamuzzeeyo nnyabo. Badde abanene babadde bakuganye naye bagenda tuwaako ka bonasi kaffe kuggwe. Bagenda kutuwaako ekitundu kuggwe. Si byakuddukayo. Kaakati. Yafuna emmundu. Eri lasita gye yamuwadde. Ekibanga kyamuweddeko ono kweri. Kwe kujja. Owaayi zuukuka. Hey, come on. I'm not gonna leave her. Ate era sigenda muleka wano naawe. Ono bidraga bimuboyaanya. Come on. Owaayi. Kati kye yakola. Yasigazzaamu kano akananka obunaaka. Lasita bwe yamuwadde. You're just gonna fucking sit there and criticize. Then shut the fuck up! No watamu overdosing bannange. Mugwa sirikisa ebinnyo naawe. Sirise taata. Ono watamu overdosing.
oba agendera kugana amagezi gaffe wana abayege bakola mukyango ovo ekiba kikuboyanya ate olina kwongerayo mwenge ate omwenge gwe gutwala kyango naye bannanga abayaye n'okwekwasa kati naye yamwongera kano akananka ono olwakateekayo waati kyakabanga akasangulako ate kiri ekidulaga ate ekikuli ku mutwe ate ko kayingireko bannanga waikakana naawe tulina okgenda asazeewo amutaase mukazi wattu akati bonna badduka tukuna naye yakubiddwa dda negwataasizza badduka tebamanyi gye badda badduka oli yazzaako bannanga yatuuka wano kwe kujja ayongezeemu emisinde baaba ekibanga kyekimukola ate ako ka ice kakambwe ndiruddawa ebe bizimba engeri gyabirabamu neno gye yalabye bali bakyama sokoveeyo kati okutuuka wano bali babadde bamunoonya yabasonga mu busonzi mmundu genda base kulanze kambabuulire kino kyajja kimutobe akadde nga kayiseewo kaakati apu yamulaga omulimu gumulemye baamutema ssente n'2,000 z'abadde alina ne ziri ssente ze yasoose okukola teyafuna wadde n'10 deposit 0 ku ssente zonna ze yakoze musajja wattu ne zino zonna n'abadde agenda okugattako anti munanga anyiizizza bakasitoma kati bakasitoma omulimu bagukansolinze akadde nga kayiseewo jjukira twalese vita y'amaanyi agenda okudda engulu musajja wattu sebo apu yeggamba toyina kufa ku abakasitoma biki bye bakwasaganya emabega gwevuga buvuzi kasita weeyingiza mu bizinesi zaabwe era ensonga lwaki bamutemyeko ssente ze zonna ziyakoze kibase olunaku lulamba oba ekiro kiramba kyonna ssente zabadde akola zonna zigenzewo ezityo nejjukira twalese vita y'amaanyi ate jjukira twalabye ayina emmundu ng'agezaako okulwana n'abagwagwa laba ono gyali yena ali awa alaziirana baaba ekyabaddewo ntekyabadde kyangu atuusa atya mipiira gy'emmotoka wansi w'emmotoka bannange eno ensi ejjudde ebizibu teebereza ekiro kiramba kyonna kyasiibye ng'atunula ssente tafunyeeko wadde n'akatono yakiyita kajja aveewo yasobodde okwerwanako musajja wattu kaakati obudde kyenkana bukedde olaba tannaba kwebakako ku tulo wadde n'akatono n'ekyo yeebuuza apu y'abasajja bano biki apu y'abasajja bano eri biki naye ekyo kyamulema okunnyonnyola yajja erudda budde bwakedde dda gwolaba oyo ayinza okunnyonnyola bye yayiseemu eggulo n'owakana n'okuwaka kyokka bamubanja ewaka omukazi yeetaaga ebyetaagisa ate abakazi bo tobanyumiza essimu evuga omukazi yakubye
yawulira muli nga toyagala nagikwata naye kati ogenda munnyonnyola ki mannange ogenda munnyonnyola ki kuba alabika akubye kusaba oba sukaali tewali omwana akaaba akina biki naye bannange mukama katonda nazza gwaki kakati kali ka apu ke kazzeeko katera ovugira bulijjo wadde kamuwa sente entono rise and shine yandagadde okuddamu okuloginga in agenda akole ke kakadde ke yali akolera baaba bino ebipya sijja bisobola nze naggamba ebintu ebyamangu bissa ebintu ebyamangu kuba yayagadde kasita bamugambi musobola okukola kyenkana 4,000 paka 5,000 eza $1 mu kiro kimu musajja watu naggwamu ate ku bizibu byayina bannange katonda watu yasala wagenda dde ku bbala naye ng'akozesa kali ka apu kakakadde akaviruma wadde kamuwa sente entono ne kati tewali kyakkola era asalawo yesonyiwa bi apu by'abasajja akunyumiza byeyayiseemu eggulu n'owakana n'okuwakana nze kankubuulire wallayi owakana muli yeebuuza apu y'abasajja abo biki naye kikulema okunnyonnyola kyo kikulema okunnyonnyola yajja ayitewo ate agenda ayiiye alaba ate mirimu ki gy'ayinza okuzzaako egy'olunaku nze naggamba olunaku lusobola okukeera lumu weeruti ebintu ne bikubijjira kwegamba bano abantu bwe bayita mbuno olunaku lwamukeeredde olunaku ne lukukeerera ebizibu ne biyiika ne bikuyiikira n'ogamba nange nazza gwaki okitegeera ze firimu zino tulinda ekyokubiri wekinaaba kizze tweyongera okumanya ddala apu y'abasajja abo biki naye evije Ulios Production tetusobola kusukkawo ne woba ofootya ku Munowatch kwe busookera www.munowatch.com bubeerako nnyo nagamba vije Ulio ku 0779513312 gwayagadde ofuuka agent kyokka ate nabagamba ba agents baffe be bano wammanga gwa wetanze firimu zaffe Madicas Entertainment Entebbe kubayita ababiri ng'ovudde Kasenyi stage Wallsoft Videos Eggangu Trading Center awo okumpi n'ekizindaalo ekiranga ebirango wabula Classic Solutions ekawempettula ku roundabout awe wasula wennyini Miracle Gaming and Movie Center mwabe embalala ku Gibike Plaza K05 lyedduuka mu kibuga ku Zai Plaza Shamaka Videos asangibwa mu room FF22 eri ewasemba kasita otuuka n'obuuza Shamaka Videos yali wababa bamukulaga firimu za Ulio yazituusa mu Zai mpozi Fend Music and Electronics Ehoyi Malusaka Kasasiro Road yawo naye azituusanga Universal Videos mwana mulenzi Brian asangibwa awe Kasubi kulubya wennyini Kasubi kulubya Brian kyokka ate Tash Video Library asangibwa Ndejje Kono Weka opposite Transformer François Prosoft ngoyiseeko mu kibuga Majestic Plaza level 4 shop number 43 Neri Video Library asangibwa Nansana ku Yesu amala ku Kidda ku Alliance High School Solgard Pictures Querian Plaza mwabali egayaza Old Boys Videos era mwabe gayaza opposite Mirembe Health Center Movie Center and Electricals mwabe Kibuye ku Kidde Salama okumpi n'amafuta ga Rubis Davago Entertainment azituusanga bulungi nnyo Brian Media ku Zai Plaza FF16 naye azituusanga Last Videos ku Zai Plaza FF8 mpozi n'ekireka kyokka ne Sharif Videos ku Zai Plaza era edduuka FF8 ne firimu azituusanga mukama abankuumire bambi mweraba